abayizi abagenda okuyingira ekibiina ekyokutaano oba siniya eyokutaano olunaku olwaleero basunsuddwa mu butongole era nga abakulembeze b'amasomero ag'enjawulo beetabye mu kusunsula kuno nga batudde ku Marshall Grounds okukola omulimu guno. Dr. Kendris Tulyagenda, Director of Education Standards, nga yakiikiridde Permanent Secretary okuva mu Ministry of Education ne Sports. Ono ategeezezza nti ng'ekitongole ky'ebyenjigiriza bakubira abasomesa omulanga okusomesa abayizi n'omulamwa okusobola okufuna ekigendererwa lwaki basoma. N'olwekyo tukuba omulanga tukubira abasomesa bonna n'aba headmasters nti balabe nti okusomesa bw'aba basomesa balina ekyo as the base basomesa lesson yonna oba physics oba history oba ki naye bateeka mu baana kumanya nti balina ekinene ekibakolerera, and that is transformation. Bafune skills, bafune competencies, bafune byonna contributing to national vision. Ayongeddeko n'asaba abazadde okuwa abaana baabwe ebintu ebyokukozesa ng'emmere, ebitabo, uniforms n'ebintu ebirala, era ategeezezza nga ebisale by'amasomero bwe bitagenda kukyusibwa. Ezo programs za UPE na USC ng'abo abazadde abatasobola kusasula ssente bafune where their children can study from. So it varies. Waliwo secondary schools za gavumenti ezimu ezitali mu USE. Criteria bakozesa kuteeka amasomo mu USE tezafulinga muso zisaba fees naye naabo bali under this circular yinyogeddeko nti tebasema they shouldn't increase fees without permission. Ono ategeezezza nti omuntu yenna okugezaako okukyusa ebisale by'amasomero ateekeddwa okufuna olukusa okuyita mu kitongole ky'ebyenjigiriza era ng'ayita mu buwandiike. Eziteekamu request ne bawongera fees ziba zirina specific project eyezifokasingako. Eyo project oba abaana babadde bangi kati mubadde mulina 500 ne babeera nawo 1000 mwagala kuzimba sanitation facilities oba kuzimba ekirasi ekirala numuza na request yamwe bodi yamwe neyaprovinga numuleeta wano kubamanezi. Tusobodde okufuna omukisa ne twogerako ne Dr. Kendris n'atulambulira ng'ekitongole bwe batuuse okulwanyisa abamu ku basomesa abalemesa abaana okutuula ebigezo nga tebannamalayo bisale. If he has issues to solve, they should be solved administratively before the examinations begin so that the child is not disadvantaged. And I think that the cases are reducing. I think they are reducing to zero. I think people are beginning to appreciate. Now, omusajja bwa realizing nti omwana atamaze fees yandigenze na negotiating before exam. Ne bakola endagaano na headmaster n'agamba kati nkyali stack naye this is how I'm going to pay. So abazadde bayingiremu. Ku Lwagudde TV agaguddewo ndagire Doreen Trisha.